Okimanyi bulungi buli mwaka tukuza sabbiiti olunaku lwa kulondibwansi ne gavumenti ez'ebitundu tusooka n'okukuza wiiki ya bulungibwansi tukola emirimu egy'enjawulo kisaga Ssaabasajja Kabaka bonna Uganda ate oluusi n'ebweru bwa Buganda. Era mulundi guno bino bye bikoleddwa balina okukola bulungibwansi omuli okusimba emiti, okulongoosa amakubo, okukola enzisi awamu n'okulongoosa ebitundu nga kibadde masira ga Kabaka gonna 18 kwa Kabaka. Era badde n'okukola bulungibwansi mu masomero, badde mulaba ebifaananyi ku mitimbagano n'ebimu baddemu bennyini bikwata ku gy'amawulire nga bannaamasomero nabo bongera okunnyikiza. Ekigendererwa ekikulu kwe kulaba nti abaana bakula bamanyi omuntu ateekwa okubeera mu mbeera eyagaza, ateekwa okukola ekintu nga tasuubira mpeera olw'obulungi bwe, olw'obulungi bw'abamwetoolodde n'ensi yonna okutwaliza nkuba bulungibwansi tumutunuulira naye gwe mutima ogw'okwewaayo tusomakosa ekigambo self-reflection kubanga tulina bwalina kigwanyizi naye nga naffe tufunamu obeera mu kifo ekiyonjo gwosa okuganulwamu ate abalala bazalyoka bakulere. Katubadde n'okukola bulungibwansi ow'amaka amalungi n'akaba amateeka era enteekateeka eyo yabadde Majja Nankundi olunaku lw'eggulo n'Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo yabaddeyo nga yakulembeddemu ttiimu eyabaweereza bonna enkuumu waggulu ab'emijidde mu kiteekateeka zino. Ate era tugenda kuba n'olukuŋŋaana olw'amaanyi wakulambe Mengo olunaku lw'enkya omusomo ogw'enjawulo ku butonde bw'ensi n'obulungibwansi lwongera okunnyikiza. Ennaku zino mulaba nti ebitundu byaffe kumpi bisaanyiiwo, abantu basaanyizaawo obutonde bw'ensi, ensi etunula. Abantu babeera mu mbeera ey'obukyafu nga tebafaayo, oluusi ne balinda ekiseera nga kino eky'emikolo bwe kiggwa tumaze n'okukuza olunaku nga bivaamu. Ensonga lwaki tukola emisomo gino okulaba tunyikiza ensonga zino yeerewo ebbanga lyonna tusobole okugasa Buganda n'abantu baayo bonna. Kati ku lunaku era olw'okutaano tujja kuba n'obusiisira lw'ebyobulamu okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka endwadde ez'enjawulo. Tujja kubeera ku kigo kya Our Lady Consolata eby'Obugerere ng'abantu ba Kabaka tumanyi bulungi ekitundu ekyetooloddwa kabuga ak'Ebweyogerere ate n'akeekireka waliwo omutojjeko. Abantu balina endwadde nnyingi ezibatawaanya. Kale minisitule y'ebyobulamu bwa Kabaka wa Buganda egenda kubanga ebajjanjaba laba nti bawona endwadde ezimu ate n'endala nga zijulisibwa ebyo bateekeddwa okufuna obukugu obusingawo. Olw'omukaaga lwe lunaku lwennyini mulimba okwawukanako n'enteekateeka ebadde emanyiddwa mulundi guno waliwo enkyukakyuka ntono olunaku olw'okuntuko tujja tukuza Lwomukaaga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekumi. Era n'olunaku tujja tukuliza ku kigo kya Our Lady of Consolata Obweyogerere. Omukolo guno tujja kubaako ebintu eby'enjawulo. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'Ekyaddondo nga bakulembeddwamu Kaako bajja kukwasibwa sitowa ya bulungibwansi kwongera okunnyikiza bino bigenda mu maaso bisigale nga bitambula ebbanga lyonna. Tukubiriza abaami nti emirundi mingi kumpi buli mwaka tukuza bulungibwansi waddengawo kubakwasa sitowa za bulungibwansi naye twagala zibeereyo zikole n'engoma zino eza bulungibwansi zikubibwe ebbanga lyonna ate si mu kifo kimu naye okwetoolola eggongoola yonna. Era tulina bemanyi obulungi twasala empaka z'emirimu mu mpaaka mu kitundu ku mutendera ogwa ggongoola ate n'ogw'essaza. Abawanguzi abaasukkuluma bajja kuweebwa ebirabo byabwe okuli abawanguzi okukola obulungi emirimu gya Ssaabasajja Kabaka Makombolola kutuukiriza ebyo tebasuubirwamu ate n'abawanguzi ku mutendera ogw'essaza nabo bajja kuweebwa ebirabo. Omulamwa gw'omwaka guno tutambulidde kugamba nti mweze enkola ya bulungibwansi n'obukulembeze okuuma Namulungu. Byafaayo bitulaga bulungi kyasa ekyokuna eky'ekumi n'ebitaano Ssekabaka Ttengo bwe yalamulira Obuganda
oluvannyuma lwa jjajjaawe mu maaso okussa omukono Buganda bwalina ennaku nnyingi nnyo. Buganda bwali budiridde okukola emirimu egibagasa egibakulaakulanya okweyonja n'okwefaako kungubaga mu butakoma n'agamba nti ekiseera kituuse abantu muddemu mukole ebibagasa n'ebigasa ebisi n'aleega eŋŋoma gwanga muti n'agikwasa abantu okutunga abantu okujja mu mbeera embi okutwaliza awamu naye nabo ng'abantu enjala yali egenda kutta abantu ba Buganda okuba mulabe tutandike n'olwekyo baagala enkola etunyweze Buganda abatefuna musolo ekisomeseza okubeera waddewaddeko mu nkola eya bulungibwansi mu ngeri ezitali zimu abantu benyigira mirimu ebitali bimu abantu bawaayo ensimbi abantu bakola ebyo ebyetwala mu maaso ebitundu byabwe ate ekyokubiri obukulembeze bwe tuteekesa mu kukola bulungibwansi n'enteekateeka abakunyiza Namulongo obukulembeze buteekwa okuba akasi bwa kavuyo kabululuma mu bulungi buli omu akola ekimu kakatako era kuno gwe mulamwa tugenda okutambulira wali ngeri yonna gy'osobola kukuuma Namulongo olina omutima ogwa nakigwanyizi omutima gutera kubeera gwa bulungibwansi tewali ngeri tusobola kukuuma Namulongo ng'obukulembeze bwa kavuyo tuteekwa okuba nga ffenna tutambulira wamu tukubiriza Obuganda bwonna obuyitiddwa ku mukolo buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka yenna ayitibwa ku mukolo guno enteekateeka omukolo gujja kutandika ku ssaawa 4 zennyini tetwogera omukolo okutandika ssaawa 4 omugenyi atuuse naye tetujja kubanga ebikujjuko byatandise okuviira ddala ku makya ku ssaawa 1 okutuukira ddala ku ssaawa 3 wajja kubaawo okukola bulungibwansi kabuga ak'ebweyogere tunaamala okukola bulungibwansi ku ssaawa 3 tujja kukalira bifo byaffe ku ssaawa 4 omukolo gwennyini tandika omukolo ekikolo gya Buganda gibeera mifunda era omukolo gujja kutwala essaawa 1 tusuubira zinaabulya ssaawa 5 n'ekitundu omukolo wedde bulungi tukubiriza Buganda bonna tujja okwetaba okujaguza lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu ate nga tujjukira okwefuga kwa Buganda okuva mu nsi nga emanyi bulungi emikolo eminene gino obuvunaanyizibwa obw'okulangirira omugenyi omukulu ddala emikolo etwakazaako emimyufu obuvunaanyizibwa okusigala mu ntebe ya Katikkiro awo mwe mukkirize obuvunaanyizibwa bwonna ne nkuweetiga ate mukama wange ajja kuba basitegeeza ebisinga